Olunaku lwaleero tukuleetedde omuwala atemera mu myaka egy'obukulu 22 wabula ng'agamba nti ye yakoma okunaaba ku myaka 12 egy'obukulu. Abaffe buzibu ki bwe yasanga mu mazzi? Tasenguka ndikuviire ku ntono. An allergy to water. It's contact with water and I come up in an extreme burning itch. So it's there to prevent sweat because I am also allergic to my own bodily fluids which contain water. So I have allergic reactions to my own sweat, my own urine, my tears. So it is just a case of trying to prevent these things from happening, to deter the itch from starting. Ayogerako amanya ye Montefiasco Lorraine era ng'ayogerako muwala mu America gawangalira South Carolina attottola nti bwe yali ng'alina emyaka 12 bazadde be baasoberwa kubanga buli lwe yakwatanga mu mazzi oba amazzi buli lwe gaamukoonangako olwo nno ng'ajja kutema emiranga ekyalo kyonna kikuŋŋaane. Bwe batyo bazadde be baasoberwa ekyali kimutuuseeko era baabuwe ne boolekera mu ddwaliro basobole okuzuula ekyatuuka ku mwana waabwe. Lorraine agamba nti singa amazzi gubadde muziro singa guyeddira nti okumanya amazzi gamuyisa bubi nnyo kubanga bwe gamukoonako oba bw'agakoonamu nti ye awulira ng'atabuka ng'obulumi bumugenda ne ku bwongo. Agamba bw'akoona mu mazzi oba n'anaaba afuna obusiiyo obw'ekika ekya waggulu bw'atasobola kunnyonnyola muntu yenna nga kale yasalawo amazzi agaleke bw'atyo bwe kuba kukuuma mirembe akuume emirembe oba akuume omukwano gwe wakati we n'amazzi era nga kati agalaba bulabi. I stopped working when I started having the allergic reactions to urine. I kept at it for as long as I possibly. It's not that when water hits me, it's not like a ouch. It's more the thing that comes after it. So within 5 or 10 minutes of being in contact with the water, I will feel my body start to burn, and it will be like a slow itch, and it will turn into a burning sensation, almost where it feels like my blood is hot. It's a difficult one because I try not to deprive myself of the right to cry because I feel, we're human, we all need to cry. But then I also, when I do cry, anywhere that the tears touch, so whether it's my cheeks, if it rolls down my neck, any surface that the tear touches will become itchy and it often comes up red on my face. Nakugambye ku myaka 12 bazadde be baamutwala mu ddwaliro bwe batyo abasawo ne bazuula ng'omuwala ono alina ekirwadde ekimanyiddwa nga hydrophobia. Ono nno yabeera alaje w'olususu era nga alaje ono omuwala ono amuyina nga wa kika kya waggulu okumutuusa ku ssa nti ye ebyokunaaba yabiviirako ddala nga kati newankubadde ng'atemera mu myaka 22 egy'obukulu baabuwe amazzi yageesonyera ddala era nga ye tanaaba asobole okubeera n'emirembe. Lorraine agamba okumanya amazzi gamuyisa bubi nnyo ddala mu gye mugawaanira ti amazzi bwe bulamu. Agamba nti ye ne bwe ziba ntuuyo butuuyo nga ye atuuyanye awulira obulumi nga bwagala mutabula bwongo era ng'awulira nga singa olususu balweyambula singa alweyambulamu kale bw'atyo yeekuuma nnyo obutakoona mu mazzi obuteeteekako mazzi era yeewala nnyo n'okutuuyana bw'atyo kyeyava yeesamba ebyokunaaba nga naswi bwe yeesamba engalabi asobole okubeera n'emirembe. Naye abaffe omwana ow'obuwala ono abeerawo atya nga tanaaba? Lorraine agamba akozesa kye twandiyise body wipes. Olwo nno n'asobola okwekuuma nga muyonjo naye nga amazzi n'ebyokunaaba yabiviirako ddala nga buli lwagakwatamu abula okulaama ebibye. Kale nno y'amazzi yageesonyiwa era nga kati agalaba bulabi pozi ng'agakozesa mu kunywa kwokka naye bino nti kunaaba kugakoonamu kuwuga ebyo byonna yabyesonyiira ddala asobole okubeera n'emirembe. Alaje ono gwe nakugambyeko w'amaanyi ddala era ng'omuntu w'aba amuyina bw'aba tanaaba tokuyita kusaaga oba n'ogamba nti yeekoza wabula alaje ono w'amaanyi ddala era ng'aluma ebitagambika kubanga omuwala ono w'aba annyonnyola agamba nti oba owulira obulumi obw'amaanyi obusiiyo bw'ekika ekya waggulu n'obulumi kumpi nga bukugenda ne ku bwongo ng'oyagala na kugwa ddalu wabula abasawo bagamba
nti allergy ono amanyiddwa nga hydrophobia talina ddagala era nga ky'olina okukola bwe gaba mazzi nga ge gakutabula awo olina kugavaako bwe kuba kunaaba n'okuviirako ddala osobole okufuna emirembe naye nga talina ddagala limuwonya mpozi okwewala ebyo ebimuttula mpozi n'eddagala eddala erisobola omuweweezaako nga kale bw'oba omulina bwe gaba mazzi gw'olina okwesonyiwa obutagakwatamu oba n'okunaaba n'okwesonyiwa osobole okubeera n'emirembe kubanga bakugambye talina ddagala limuwonya. I stopped working when I started having the allergic reactions to urine. Yeah. I kept at it for as long as I possibly. It's not that when water hits me, it's not like a ouch. It's more the thing that comes after it. So within 5 or 10 minutes of being in contact with the water, I will feel my body start to burn, and it will be like a slow itch, and it will turn into a burning sensation, almost where it feels like my blood is hot. It's a difficult one because I try not to deprive myself of the right to cry because I feel, we're human, we all need to cry. But then I also, when I do cry, anywhere that the tears touch, so whether it's my cheeks, if it rolls down my neck, any surface that the tear touches will become itchy, and it often comes up red on my face. An allergy to water, it's contact with water, and I come up in an extreme burning itch. And so it's there to prevent sweat because I am also allergic to my own bodily fluids which contain water. So I have allergic reactions to my own sweat, my own urine, my tears. So it is just a case of trying to prevent these things from happening, to deter the itch from starting. CBS FM.